Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako basebo ne banyabo. Nze IBRAH Mukasa. Tuline Professor Big I, hitmaker w'ennyimba mpitirivu nnyo, husband material trending #1 of late we tuliko. Ye latest single ye je tuliko lunaku olwaleero, je tunyumirwa, je tuenjoyinga. Yeah man. Tusazeewo tumunoonyeeko olw'eggulo tuwayemuko naye tulabe kiri kitya embeera eri etya kyekigenda mu maaso n'ebigwa mu kkoero. Biga enkwanirizaako kushoboza kuba tulaba. Abantu aba wano nsanyuse nnyo okubeerako nga ndi wano ne muganda wange IBRAH Mukasa. Yep. Yeah man. Obulamu mugamba ki? Bulamu buli fit. Oli steady? Ndi steady muganda wange. Kitambula kitya? Kitambula nga bw'okiraba. 223 sofa tuli mu mwezi gwa kubiri. Husband material luli lutya? Muganda wange luli ku ntikko. Era nga bw'okiraba lwava ne lusala luli ku ntikko kati. Luleese emirimu, luleeta emirimu? Definitely luleeta emirimu era nkola abantu naye ate kinsinga osanyukira nti bannaye mwebale kunsanyukira buli gye nzija. Mwebale abawagizi bange muli bakabi nnyo nnyo. Buli gye nzija musanyuka. Kiba kyakabi muganda wange. That is very good. Programu yaffe neetebwamu ssente banywanyi baffe aba Dushimezi UK store basangibwa ku Arena Mall Ensambya. Ojjo kubanga basanga opposite Middle East Restaurant ku Arena Mall Ensambya. Bano bambaza abagole abasajja. Balina products z'abasajja naye nga abagole abasajja mu abalidde empanga. Ategeka omukolo gwonna nga oli musajja. You are welcome. Baba ise Badushimez UK store au Arena Mall Ensambya. Ojja basanga ku pop-up market level 2 opposite Middle East Restaurant. Mu Arena Mall mulimu section gye bayita pop-up market. Mujja okubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Era nga abaagala casual wears, abaagala office wears, abaagala ngoye z'emikolo nga basajja, you are welcome. Atengera still abaagala ne UK used phones and accessories mujja kuba mubafuna bulungi nnyo. Aba Dushimez UK store wali ku Arena Mall Ensambya. Atengayo Gismal Beauty Parlor Entinda opposite Middle East Restaurant. Nabo bakugamba ekintu kiri kimu ndya abakoleko dabikayo kyekitibwa kyo basala enviiri basiba enviiri bakola pedicure manicure n'ebigwa mu kkowe buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyo. Tulina Professor Big I, husband material wawatanatuuka nga anticipation yogamba nti awo wenjagala atuuke oba wano wabulamu. Husband material so far yes wewawo nti alina okweyongerayo ebbanga lyonna kuba talina kustopinga because definitely wabeerawo n'abantu abazaalibwa n'abajja babeerawo so talina kustopinga all the time. Yes nowakubadde nti era ngenda kuleeta ennyimba endala naye alina okuba nga ye akyagenda mu maaso. Bigai okuva lwatandika okuyimba okuviira ddala eri way back nga rapper because abantu abamu tebamanyi nti oli rapper sebo. By the way ate nga nali rapper kuva so tutunulira okuva mu biseera biri ng'okoze remix y'oluyimba lwa nkwagala nnyo munnange ne Chameleon. Exactly novaawo n'okuba oyagala ni mukwano njagala gwe n'oyambuka zibuzibe zisula indicator zonna okkiridde opye nyimba nnyingi paka olunaku olwaleero. Njagala olwetinga oluyimba lwa husband material okuva lwatandika okuyimba luli namba meka in your career? Oluyimba luno nyinza obutakuwa namba naye luli mu top 10 mu nnyimba z'okolotandika okuyimba olw'ensonga nti husband material wanzijje wabadde wazibu okitegeera. Husband material anzijje ku level y'okuba nti tumaze ebbanga eddene nga tetukola ki nga tetuyimba lockdown so amaanyi gaba maanyi bw'aba nga asobola okuvaamu n'ayitamu okitegedde n'afuuka hit song it means amaanyi gaba mangi agaba gali awo ku luyimba olwo. Waliwo omwami bamuyita Bati Badru ali South Africa, CEO wa Vibe Life UG YouTube channel. Ngitegera bulungi. Apostinga n'agamba nti South Africa luli #1. Ebintu bino, how true are these statements? Era nga bw'olaba nti sinze mbyogera biva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nti kati huyo muganda waffe Bad Badru ali South Africa. So nti kati ye Bati Badru
gamba asinzira ku kiri eyo okitegeera analysis evawa eri because yaba akiwulira okitegeera so n'omulala bw'ajja n'ava eri kyo kiba kiriwo tugambe nti olimba husband material ye project gy'otunulidde okukyusa obulamu bwo 2023 and some other years to come. No. I'm still doing more. This is just the beginning. Ate nga not the beginning nti kwentandikidde naye okuva mu lockdown. Okitegera, it's just the beginning, but I have a lot. Awo nona mu lockdown nange mbadde study. Mbadde nfumba ebintu bingi, mbadde nange nga netegekera nti singa batuggula. Yeah. Okay. So kan natandise it's just the beginning. Husband material sinaba kutandika in fact. Ndabika sinaba. Okitegera. Bigayi, tonnaba kutandika. Sinaba. Kati olinda kyo kutandika. Husband material gakyali mabaga, I'm telling you. Olinda kyo kutandika. Ngenda kutandika, ojja kulaba era kati omusajja akoze eki. Atandise. Oyagala kunga nti husband material eringa bona akola akapera just. Abantu bawulira natandise. Era bagamba watandise naye sinaba munnange. Extra digest mugobazo nga IBRAH mukasagimanye tulina Professor Big I, CEO Big Music usipime atenga hitmaker wa husband material training #1 world over the star boss tukola ndi roast coffee academy fish round data batendeka ba baristas abatukanye n'omutindo gwensi yona bekwatibula emishambule bulungi nnyo atenga nena jana nkumbi balina wetabi okulena chachi aba advent bekwate Sankago shipping company ku Arua Park basa abaze mali from China to Kampala omusubuza wangali China wangali Uganda wekwate aba Sankago shipping company atenga Mathi agent services ba overseeing emali yogwe ali ebunairo bemitala wa mayanja bakuddukanyiza ebibyo wane Kampala omuli businesses bakuyamba okola transactions ezenjawulo bakuyamba okufunira ettaka bakuyamba okuvasinga projects zo ng'omuli okuzimba ne businesses ezenjawulo basangibwa ku Awab Mall opposite Masengere era nga bali ku level 2 ojja okubasanga wabayise ba Mathi Agents Services. Big Eye. Yes please my brother. Crossing over today ku issue ya elimu ku trending of late wakoze post ku social media. Oh yeah. Post eyo gwogenda otubulira oba ntuufu oba si ntuufu naye nga bannayuganda ffenna tuli basanyufu nnyo olwa munnayuganda munnaffe okufuna nomination era nga ffe tugamba nti every nominee is a winner because the mere fact nti oli nominated mu category ekyo kyokka kiraga nti oli muwanguzi because first qualification y'okuwangula it is to be nominated then the rest follow. Exactly. Bannayuganda bonna nsiibye ku Facebook nga bali basanyufu nnyo Eddy Kenzo era nga ndi omu kubo abasanyufu ba media personalities IBRAH Bungereza America wangole bannayuganda yonna Nigeria everywhere na Nigeria era nga kino kuba so abantu bonna basanyufu people are very very happy basima nomination ya mwana mulenzi Eddy Kenzo ya Grammy BBC yawandiise France 24 neziwandika DW TV neziwandika everywhere but it is ziwandika bulijjo tubadde tuli awo nga tusuubira post eva mu ggwe nga naawe wegasse ku lubu lw'abali but unfortunately your post is totally different from what is going on. Exactly. Post yo egamba nti bitter truth. It's unfortunate that my neighbor didn't succeed at the Grammy Awards. But myself, what I think is, you never know if it was Big I, Azawi, Daddy Andre, Apas, Fik Famaika, Spice Diana, Shiba, Lydia Jasmine, Rema, etc. Yep. Maybe so many international awards would have been in Uganda. But the nigger kept all international contacts and connections for himself for like 9 years now. So some people don't deserve to use the motto of for God and my country, because inside their hearts there is for God and myself. Hope I'm not wrong to term it as being selfish. I have said this on the 6th of February 2023. It is trending everywhere. Big Eye, chichibuzibu chi? Sebuzibu. Nenga we natandise post yo nagambye bitter truth. Absolutely. Okitegeera. Yeah. Mazima.
negayinza okukuluma agakawa yes agakawa yes that's what I mean agakawa okitegeera bw'oba olabye post eyo it's not about mingo omuntu naye it's about the industry and the whole country okitegeera post eyo bw'ogi interpretinga erina kyeraga era erina kyeyogerako okitegeera for example saaga tubiriiseewo nnyo post eyo erimu weŋŋambidde nti singa abayimbi nga yembamenyaawo gundi ne gundi ne gundi ne gundi singa nabo baali nga balina contacts ezo ezaki oza singa tulina awards nyingi mu Uganda mu ziri international kuba kijja kulimba like abaana balina content we have the content, we have the music and we have worked so hard tugezezaako nnyo Katonda bw'abanga ayagala blessing for example nga Uganda abako omuntu gwayisaamu oba blessing the music industry ya Uganda Katonda akolera mu bantu tuna kyagala okukola nti IBRAH for example bw'okwata omuntu n'omuwa emitwalo ebiri eyo gwabanga gwagimuwadde naye Katonda gwe yasabye ebiri oba yasabye ekyokulya abayisiza muki mugwe okitegedde IBRAH bw'obanga ddala oyina sente ezo n'okutogera omuntu oyo Katonda aba disappointed bw'oba tasobola kujja n'agamba ki direct oba ayisiza muki ayisiza mugwe so kati bw'otunulamu nagambye 9 years almost like 9 years down the road for example nja kuddayo nti okuva lwe twafuna Grammy award tuddanga mukufuna dde ka nomination konna mu Grammy ezo okitegeera bino mbyogera olanga bakoze eki naye gemazima era abantu bangi abalowooza nga nze because right now ndowooza I have a lot of inboxes almost 90% of the music industry they are thanking me for my statement for that okuvayo nenkyogerako okitegeera okuvayo nenkyogerako nti omuntu oyo tasobodde kusharinga contacts ate nga not because we don't ask for them abantu bazisaba we ask for them but wojja nosaba gundi ezo ogenda okulaba nga ngenkolagana etandise okufaamu okitegedde ng'emboozi ekola ki the moment kasitoba ng'ogezaako okwatemptinga okubaako kyakulaga ku bintu ebyo biri bitya bikola ki bitambula bitya okitegeera awo ekola ki so nze nenkitaminga nti that's being selfish si kya mutima mubi but that's the reality ge mazima tosobola kugamba nti nno mu myaka 9 tetunnafunamu bannayuganda ate balala bakola nnyo abantu bakola abaana bayimba abaana balina content gwe tunulira abayimbi gamba namentioninzeeko a few okitegeera so njagala kubuuza you personally tutandike naawe nga tetwogeredde balala zino contacts zoyogerako wazisabako Kenzo Blood nazisaba naawe contact kijojjukira gye wasembayo omusaba in particular eyabatabula saagala going nnyo so particular saagala nnyo okugamba nti kino but as time goes on nyinza okujja nembasonyera continent kyabwe ekiti because I'm a man of evidence ebisinga mbibaako ne evidence okitegeera so the point was kanguzeyo katono nnyo nti just imagine IBRAH tikatika okay nga bwe yafeirinze wali ku Grammys nga tulina esuubi somewhere else nti ono nga yafeirinze waneeno ahane gunu naye ali eri oba ne gunu nga boolaba ensi endala zino zitwetoolodde okitegeera Abanigeria nga boolaba biki boolaba nti babeera bangi mu kintu oyinza okusanga award noziyita oba nti zaba Nigeria okitegeera ninga gubale nnyo oba South Africa ninga awards za nsi yonna so you mean Ugandans fere tuyimba ninga olaba tuyimba abaana bayimba tukola bulungi saaga tubeerawo tukola bulungi we have tried tuvudde wala so ndowooza kyandibadde kya ssanyu tutunulire point endala Big Eye oluyimba olwabadde nominated is Gimme Love it is ebadde emu ku latest single za Kenzo
tugenda kutunulira gwe aliwo nga tetutunulidde bataliiwo tutunulire gwe ng'omuntu because oli muyimbi oli stakeholder in the music industry of Uganda. You have good music, you're a good performer, ate you're a good author of good works oba arts or creatives. Mwotunulira mu drawer ye yennyimba, which song is an equivalent to the song of Gimme Love? Ndi singa baali tebanominate nze luno Gimme Love, baali nominate nze luno olulwo. Yeah, not even one or two. No, I'm being honest. Big guy, I just want you to mention songs. No, I don't want to mention songs. The fans know. Yeah. Bamani, the fans know. So, do you have songs equivalent to Gimme Love of Eddy Kenzo? I can say there are many. Thank you so much. Okay. Yeah. Ekyo tukitadde nakyo tukitegedde. Njagala tutunuulire for over 9 years zino z'oyogererako. Mukulaba okukwo mwatandika ne Kenzo endongo eno almost somewhere. Amanyijja neyo omanyijja neye. Exactly. Olowooza Kenzo contacts zino z'oyogerako yazijjawa ye yazifuna atya in the first place? Nga bwe nagambye in the first place Katonda bw'abajja okuggulawo. For example, IBRAH, if you are to move out of this place wabawo asooka okufuluma teswafulumira ku ki katubeere nga tubadde wamu wano ffenna era omulyango guli omuntu nga aguyita noma nakola ki aguyitamu. So bw'aba Katonda nga asoose gwe ofulumira kukwasa akati tegedde oba nakukwasa kando ne banaabala n'abawazi kando okitegeera aba ategeeza nti eyo bwebanga yaseba oti kuba yaba agikumi teekawo n'abalala bakoleeza okwo. It doesn't mean nti eyo egenda kuzikira. Okay. Big guy, do you think music wa Uganda obutakola ku international market it is because Kenzo tabawa contacts? That is also a factor, by the way. It's also a factor and it's a major factor. Because kwechiva, if someone, I don't know who's calling me, like if omuntu avayo agamba for God and my country, maybe he stops using that statement for God and my country. Atandike gamba nti no, for God and myself. Because when he goes out there, era agamba banange bana Uganda otegedde ndi mu kukiikirira gundi bana Uganda bajja kusanyuka nnyo nga kando eno gy'okutte okumya kando ne zibeera nnyingi oba ofunye point yange. So it is also a factor gwe okulemera eki contacts oba ffe tukayita nkugamba eki. How can I say like nkusa kigambo kyawe kiyinza okwanguyirwa abantu okutegeera okitegeera okwekuniza. Because as we know, you know contacts nga kyezikola, you know what contacts do, buli muntu akimanyi okitegeera contact emu ekutuusa kweri step so oba kale bw'oba togabye contacts but when has he ever come out to share a story of nga si ye naye nga asharinga n'abala bafunemu okitegeera. Because as we know abantu bangi boogera, not only me, many artists are saying babeere nga boogera tuli ba mukwano naye munange when you start this conversation someone ng'akyusa ayinza n'okunyiigira by the way. But big guy, one time I'll tell you what happened to me yeah in that case and you got shocked, you will be shocked. Lwaki tokyogera kati? I don't want to say it now because nze nakyogedde yalabe so kati yalabe ng'egyeterezaamu. Okakasa otya bannayuganda nti tewanyiiga olw'embeera eyatuukawo ng'oli ku Kololo Festival ne bakugjayo ku stage? Okakasa otya nti wano si woddiza obusungu bwo? Singa nkyakiriko naye ndaba nti nakivaako newankubadde nti ebya following after the incident ebyali birungi naye nakita nengenda maaso n'endongo yange nembakuba husband material ngenda kubaleetera n'olulala like probably this month era kuba kati ndi so much on music, that's why numa kucha music okitegeera. Okay, big guy, tutunulira ensonga endala bw'otunuulira singa Kenzo yabadde aleesa awaadi eno, what would be your post on Facebook?
akageri nti eno tukitegedde nti teyagireese kati tutegedde kyolowooza nekyobadde omulowooleza ne bw'omulaba. I would still say the same. I would first of all congratulate him and still say the same, still continue with the same, because IBRAH, I don't want to be fake. Saagala mbeere ngo mutima gunnumireeyo ku kintu kyendaba si kituufu. Omuntu omutuufu avaayo n'ayogera okitegeera ate mukwano gwo yoyo avaayo n'akugamba n'atageezeyo kati mbijje mu kugeya kuba abantu obaddeyo mu kugeya babeereyo abayimbi mu gurupu era yeeyo bageya we speak twogera man twogera kati nze mbijje mukola ki. This would be the same post singa era abadde awangudde kuba mbadde nkimanyi mu mutima naye ye eno post ogiterekedde ebbanga ki? No, mbadde nkimanyi nga nkifumitiriza anti okiterekedde ebbanga ki kino kyopowalinze out olwaleero today? How long have you had this at your heart? Sinza kugamba bbanga ne bw'otunula post osiki ekintu ekiva out of the blue. That's why I want to know the post is detailed. Eyina details, eyina sinti nkoze bwe ntya gundi nekomaawo. I think it is almost gamba esukka mu bigambo 10. What if someone out there comes and claims nti yahakinze page yo bino byogera si bituufu? No, nze my phone is here. I posted them. Are you fine, bigger? Say editor wange. Naye ng'oli bulungi oli fine okutwaliza. Very fine 100%. Nsobola okubiddamu ne bonza okusa ku makya ennyenkya. Nyini. Because nze ndi mu kuwakanya abantu ngamba ebintu bino bya bulimba sitosobola byogera. Bro, it's a reality. So what if it is you're trying to oyagala kukikolerako mawulire oyitewo? IBRAH kati nze nkyalimu ebyo naawe. No. Sikyalimu ebyo bya mawulire. To you, was social media the best platform or avenue to use to communicate? Exactly, to everybody. Why? Because that's when everybody would know. N'abantu abali mu kunebaza essaawa eno tebanditegedde nti nkyogeddeko. Naye nkitadde ku social media abantu bamanye kuba kati nze nkikoze ku lwa ggwanga sikikoze ku lwange. Tegedde kati nze ggwanga ndyogeredde nti sebo abantu otegedde. Sebo Katonda yakwasa. Otegedde. Yeah. Please koleza abantu baye ku kando abayimbi bano bali waneeno. They are doing a lot of good work. Abantu bakola waka mulungi. Ne munnange. Hey. Kustegeera. So. Kokoze sikalabye naye mukono tu bade wekonye oba ukikoze kagende. Keko mulo. Ase. Tuliko extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manya gange ndi ne Professor Big I Starboss the hit maker of husband material oluli mu kutrendinga of late. Tutunulira of course Big I ina post gyakoze, it is making rounds on social media. Agikoze mu luzungu era nga kyemanyi ne Bulaaya ejja kutuuka. Kyabadde kagenderera oba tewagenderedde? Manyi oluzungu luno Uganda erimu ebitundu bingi. Abantu boogera ennimi ez'enjawulo. Erimu n'abantu nga tebamanyi lulimi Luganda. Erimu abantu bewa. So when I use English, I'm communicating to the whole country. Message yeno. Kwa buli muntu. Message yeno gye wakoze. Target audience ye erichi? Target audience yange I think eriyo nagwe kikwatako. Abasobola okwogera naye mwogere naye. Kenzo mugambe nchokola kikyamu bro. Okitegeera. Bw'oba ogamba nti you are doing whatever you're doing for the country. Gezaako okulaba nti ate tozibiraayo bantu baki balala. Okitegeera. Share when they ask you for contacts. Give them. Botunulira tobanooma ate Big I gwe ne Kenzo mwali ba mukwano. Mwawukanira wa? Aye twawukanye kyogamba ekyo kitwawudde. Temunayawukana. Nze simanyi bwashu tenezi njogedde mazima. Wasembadde okwogera ne Kenzo? I think it's like last year. Have you met this year? I don't know. I think was it this year or last year? I don't remember. Sijukira nesibanga sidene. I think after the festival. Between you and Kenzo, ani yasooka okukimakinga to like out there abantu okumrecognize? He made it first. He made it first before me. Okay. Yeah.
Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH mukasage manyaga tuline Professor Big I. Of course agambye mu bigambo bye nti inbox ye eri full, abantu bali mu kumwebaza n'abamu bali mu my inbox is full of thanks messages from almost 90% of the Uganda music industry and common people who love Uganda music. Abantu bulijjo just batya buti kwogera. That is the latest post yo. Okay. Big I. Abayimbi bana bali mu kwebaza. Lwaki bajja mu inbox ne batagenda ku wall zaabwe ne batasharinga ko post yeno. Batya. Waliwo ebintu bibiri okutya n'enkwe. Simanyi. Maybe batya. Kenzo bamutyako. Nze ndi open hearted, I tell you. Bamutyako. Lwaki bagenda ne basharinga. Lwaki gwe bagenda mu inbox yo. Bamanyi lwaki batya. Kati gwe kidu batuteereyo bagambe nti bano bali wamu nange. Bajja kushana kwogera nange kubanza ati so akikola ekyo kuba respecting a privacy yo. Bana bayimbi abali mu kwebaza. They are which category of musicians? Bali mu class T, A, B, C, D. Bayimbi ba Uganda in all classes, by the way. In all classes, you'll be shocked if I show you, but I can't. Muba top 3 or top 5 mulimu abakwebaziza. Saga tugende yeyo yonna. Negwe manya abantu kye baliko. Post yene kuteeka wane Kenzo in the near future. I think ku muntu omulungi nteeka walungi. Ku muntu omubi nteeka wabi naye. Ne ku muntu omulungi anigambi ombosiza no. I think I've been doing the wrong thing. Let me change. Yeah. Okitegeera omuntu omulungi nga muddala mutima mulungi nga mutima guli open. You can't even get bitter with me. So. Dushime's UK store ku Arena Mall in Zambia, pop-up market level 2 opposite Middle East restaurant ku Arena Mall in Zambia. Balese engoye z'abaami ez'embaga ez'okukyala n'eza office. Banoonyeko buli kimu kitambule bulungi. Naawe ayagala amasimu agakabi UK used phones gasanga ku Dushime's UK store, that is ku Arena Mall in Zambia. Ate nga bo banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park abasaabaze maali from China to Kampala. Bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo. Nga kwotadde ne Roast Coffee Academy wali ku fish round daily batendeka ba baristas abatukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Okuddako gy'oli Big I. When do you appreciate that Kenzo is doing all whatever he does for Uganda, not for his personal or selfish interests? Come again. Bulikeerako ddi bannayuganda ne mukkiriza nti ebintu ebyo Kenzo byonna byabeeramu si bibye ng'omuntu naye byansi Uganda okutwaliza awamu. Singa anaabeera nga akiraga okitegeera nga kyamanyi akigabanako n'abalala abo bakimusabye. Because one time I was on a TV interview recently. No, he was on a TV interview recently. Ne muwulira like waliwo kye baamugamba era baamubuuza the same thing. Naye lwaki bw'oba ogenda kati nga bw'ogendeyo tokola booti ne gundi agamba nti booti ne booti oba n'otwala obanga omuntu gundi n'okukibiki n'agamba anti tebaŋŋamba olwoba okolera ggwanga. It's okay gw'osooke tetugana kwekolera kasa toteekamu ggwanga. Gw'osooka kwekolera era ogamba nti nze nkola byange. Naye bw'ogamba nti nze nkolera gundi ng'ate bannayuganda banno bwe bajja to ask you for the connections and contacts you don't, gw'ogulamu lutalo. Mu kariya ya Kenzo bw'ogijjukira kiki wamugattako? Sisobola nakubibala like bingi saagala bigendamu naye nga byo weebiri bingi. Yangattako nange ne mugattako. Twegaseeko. Yeah, I won't say nti ki yangattako nange ne mugattako because we met when we are both nobodies. That is very good. We are not superstars. So netulwanako ng'abantu. Big Guy, what do you expect? Why would you expect so much from someone the country labels as a dancer who doesn't know how to sing? Lwaki musuubira kinene nnyo mu muyimbi ng'abayimbi abo bonnyina bali mu inbox yo bannamawulire n'abantu ba bulijjo baagana okukkiriza nti Kenzo muyimbi wa kabi?
bagamba oyo dansa yayimba agatta bugasi byakweyiya naye ate olwaleero omusajja Allah amugguliddewo amusudde ku keeki atandika okulya keeki ye ate mwagala agigabane nammwe abaclaiminga nti tamanyi kuyimba bwe bagamba. No, but this has been nebadde talk everywhere nga bantu bakuba Kenzo nawe ozobiwuli ati talina formula otegeera bigai ekyo abantu okuclaiminga nti Kenzo tamanyi kuyimba tokiwulirangako mbadde sinnakiwulira tokiwulirangako mbadde sikiwulira era si ensonga yange gyendiko no osoose kiwulira wano mbadde sinnama kiwulidde wano gwe wakijja wataata kuba kati nange gwembuulira Kenzo amanyi oyimba batamanyi yimba to you. For what I will say on this, for to yimba nyimba, we leave it to the fans. Yeah, nze ndi mu same business, so mba business gundi naye. So ekyo kiri eri ba fans. Kuba gwe you may say njagala take you because big guy. No, I cannot say that because you may say someone doesn't know how to sing. Auntie, ningo waliwo bagamba ya singa okitegedde lwaki nkubuuza ekintu ekyo big guy besides being a musician nawe oli faani w'abantu abamu nawe olina nkusanga nnyo mu motoka nga olina oluyimba lw'owuliriza ez'enjawulo. I want to hear it from you. Kenzo amanyi oyimba tamanyi yimba era nja kugamba nti if sijja kuteeka kitone kye wansi kuba mbaddeko naye you can't say he doesn't know when people listen to his music. I'll not say that. Big eye. Bamuwuliriza. One more time. And the last time. Kenzo amanyi oyimba tamanyi kuyimba. Waliwo abagamba nga bongambye kati nga mmwe mugamba tamanyi. Waliwo abagamba nti akola ki? Big eye. Amanyi kati saagala. From you. From me to kyosiri ready kubanze sinze nsalawo amanyi okuyimba n'atamanyi. Tetulina we tukitwala nti tugenda kipresentinga ku UN Assembly. Anti nesinze nsalawo amanyi okuyimba n'abatamanyi. Ndowoozayo ebbanga lyoyimbidde mukulaba okuko amanyi nti nkuba ate ye nze manyi nti nkuba kati n'abawagizi nga manyi nti nkuba. Thank you. So kati ye amanyi okukuba. Thank you so much. Kati big eye n'abawagizi bamanyi okukuba. Omuntu gw'otasobola kunnyonnyolera nti amanyi oba tamanyi lwaki oyagala akuwe contact. This is not no one badde nga gwazina IBRAH. I would say the same about you. IBRAH ne wabadde nga gwazina. Ndi mukwano gwo siri mukwano gwo. Nnyo oli mukwano gwange. Lwaki ebibuuzo byange obikwata n'obigira bw'oti? Singa tewayagadde interview alingambe toli wulira amazima. I'm telling you the right truth. IBRAH. Amanyi galinga nagambye amazima gakaawa galina enkula amazima gakaayira. Lwaki gakaayira? Question yange big eye. It is leading us to something else. Kenzo amanyi oyimba batamanyi kuyimba. Sinze nsalawo abamanyi okuyimba n'abatamanyi kuyimba. Nze kyemmanyi nze mmanyi okuyimba. Ate ye. Otegedde. Because anti naye ajja kugamba ogujja mubuuza omanyi watomanyi. Okay. Kati ono gw'otasobola kusalirawo bamanyi batamanyi. Contact zino lwaki muzaagala? Contact ziriko byakumanya kuyimba. Tebikwatagana. Otegedde. Muganda wange. Biga mbadde nsaba. How if omusajja ono mumuleke anyumirwe ensolo ye gye yayigga agibaage alye bw'anaaba kusaweeka abalala. Then tatwogerako. Tatwogerako bw'ogamba Bannayuganda oba tutaddemu. Ulioga nti Bannayuganda oba tutaddemu katwogera ku Bannayuganda. Enjoy his international life very well minus this background noise. Tulekeko Kenzo anyumirwe ekintu kye internationally. Tumulekeko. Ejibe mumanyi. Anti nkyagala mumwe abamwemulugunya. Tuleke omusajja akubeka ekintu. Tetwogedde ensonga. Gwe king of Afroganda. Akuba ekintu kye tumuganye. King of Afroganda. Yenze sebo. Ani yali akuteteganyiza mu style ya king of Afroganda? Anti because tasobola. Eyo yonje kuba nze kabaka waayo. So, lwaki tuleka Kenzo na enjoying time ye because it is his time to shine. Anti tatwogerako taddeyo kugamba for God and my country. Eyo moto because Kenzo akyogera mu Uganda. Akirizibwa. Bw'abanga gamba my country. Fake country. So katoga anti obanga agambye mbuno for God and big eye. You say my country. Okay, for good and big eye. So extra digest mugoba nsonga big eye when big eye asks you for contacts you cannot. Mukasa gemanya gange tuline professor big eye Stabos. Yeah, man. Tulina yakadde kano.
Big Guy ne bannayuganda abalala bangi abatavuddeeyo kwatula beemulugunya nti Kenzo tabawa contacts za kugoyinga international. Content wa ali waso okugenda international Big Eye nga ndi naawe ng'omuntu 100% plus. Oh, that is very good. Okay. Kyakifudde Kenzo ow'enjawulo okushininga ku international market eyo than others. Mukulabo kuko nga stakeholder mu business. Because why like, lwaki kibeera omu yekka lwaki why him nti mukulabo kulowooza lwaki bwe twali tugenda okuyingira mu office. I'll give you an example. Yeah. Oba nja kugamba nti oba somewhere anywhere gye bafuna contact Katonda gwe yagamba nti omanyi genda ozifune oletere baki banno bwazifuna ati akola bukozi atya n'ateeka mu nsawo tuga why story kimani abanga talina kyalina ateekawo story birala ati ate bannange ate kati Big Guy we all know bw'oba ojjukira osobola okutulagako appreciation post oba congratulatory post eya Kenzo ku Grammy eno ziri enkadde tubireke tusoke tutunulire eno wa congratulating Kenzo okufuna nomination ya Grammy tujinonye oba tubireke. You can look for it, go to my page, you'll find it. Go to my Twitter, everywhere I put it. Ochitegera, it's there. I'm posting ebintu bingi, and that was last year. I think that was after his festival, a few days after the festival. Nomination came in. So that was last year. I've posted so many things since last year. Nenga mukulabo kukojjukira nti wajibu I did it. I've been congratulating him. Okuvuma bega yonna. There is no day I've never congratulated him. Ngera jifuna wano. Yali nominated on 15th of November. So you can look for 15th that. November. Maybe if I can check my... Yeah, nawe nga bwonoonya. Twaga kulaba ebigambo bye wateekako tusinzire okwo 15th November. And by the way, it was a painful situation for me. Why would it be painful? Yali painful because bali bakanda gagundi ku gundi wali ku festival. Bakakula gache? Bali bakanda gemba ku festival. So kitegeeza teyava ku mutima gwo. No, najikola for the love of our nation. Nange ngamba katusanyukire wachi wamu. But it doesn't mean sign queries. Nazirina. Oli mukunyamba okunoonyako? Njagala kulaba post yo about the nomination but because oba yavaayo. The post jeri, but the post jeri wala IBRAH. You don't find it. We'll get it. I post so much stuff. We'll get it. We have time. Let us get it. Oshagera. Because gwoli musajja waabwe ino kyenkumanyiko 15th November. Which year? That's last year, yeah. Yeah, 2022, 15th November. Okay. Bonso okujiraba ogisharingira abantu wano ndi mu 20th December. How do I share it? 18th. Ojivunye? Njagala gifuna wano. Ndi mu 18th December kati. Njagala kufuna post tulabe tu comparing ne kino. But it's there. It's there. Nachikola, I congratulated him. Big Guy. Ngabo tunoonya post eno njala tutunulire. Kenzo ngo. Natero gituukako yino. Ogirabye? Ogambe gundi yali addi? 15th November. Kati namukongratulating on 16th. Leka njisomera abantu. It's on my Twitter. This is my Twitter account. No, it is fine, whatever you put. Whatever you put. Abantu bankubira ku neighbors amasimu dozola. People are calling me to thank Abo bayuda. Let them post. They should stand with you ngoba postinga. Yeah, you post. Congratulations, Eddy, over what? This is a plain... It was the trending... No, it was a trending thing. Over what? In this very week, twice to Akava festival. What if we are congratulating a festival? No, Yalinga is everybody knew what we are congratulating. That is 16th November. Yeah. Congratulations, Eddy. Kationo Eddy chi. Waliwo Eddy chickeni. Eddy wa border, waliwo Eddy chikuwo. Oh yeah, so kati congratulating Eddy ani. No. Oh, you gonna congratulating.
ate nga akaseera kaali kabi nti ono Eddy ki Idris tubereba amazima ono Eddy ki many a Eddy ne Idris ono ye Eddy tumuyita Eddy nze nali ngamba oyo gwe nkugambye nze nkugambye Eddy ki ono kenyini gwe tuliko wano nali ngamba Kenzo awo yeah but you could not even tag him. It's not a must nti no mutagging. I've been tagging him for ninga namuseka namu capital letters olaba guno mukwano gwa manyi to put you in capital letters. Ateka nkubulire right now yali akabagana ebigamba awo naye nkujjukira waliwo ebigambo byayogera ng'agamba simanyi after okumpisamu amaaso ku festival ate he came out n'agamba mbu big guy was indisciplined really naye na postinga after that I posted. Okay, big eye just katini nnyo just a minute. Okay, njagala tutunulire ensonga endala nga tetunava no big eye. Yes, Kenzo, empisa gye muli mu kuyisaamu Kenzo eyawukanira wa n'empisa abantu gye bayisanga mu Good Life Radio ne Wizo? Tewali empisa because Radio and Wizo were nominated for BET naye era still bannayuganda baleetangawo embeera y'olukuunya olwaliro Kenzo afunye nomination ya BET awangudde BET after Kenzo okuwangula BET wabiraba agifunidde mu lukuubo agifunidde mu gundi si ntuufu naye si yaddala ku lisiti tumunoonya tetumulaba n'ebirala byali bingi. Kenzo n'akwata award najja naye Kampala ne bagenda ne ku Facebook manya ku Google bannayuganda sigwe bannayuganda ne batandika okusaakinga kilo mbu naye ngene ewewuka n'eziri zitowa kilo bwezi pounds bweziti n'ebigwa mu koweri abo beebo. Olwaliro Kenzo yafunye nomination and people were saying siye munnayuganda asoose bangi babadde nominated n'ebirala bingi nnyo but tugamba is the first Ugandan to be nominated ng'abeesinga mu Uganda. Naye bannayuganda bagamba siye munnayuganda asoose. Big eye lwaki omusajja tetumuleka n'anyumirwa ekintu kye? Era ojja kugamba abo ababyogera nali mbyogedde nawe anti kati saawe noli mukusika osika muguwa zibenjogera sibo biri more standard than that usika muguwa. This is a standard post nze mbanvuddeyo okwogera is something standard si byakwogera bwogezi ebyo byabo bamaybe abamanyi emigoyo gibasikeeyo. Big eye olinayo kolabo ne Kenzo? Yeah. Luyimba ki? That was called I'm Shining. Yeah. Oh na I'm Shining. Oh na lwerwe woneke twakola before nga tetunnafuuka ba star. Waliwo n'akalala ke twakola era awo nga biseera ebyo bakuba tyaddamu n'akayimba era. Luyimba kyolwo waliwo oluyimba baluyita the name is running out of my head. Mwalukola naye ate naddamu n'alukola yekka? Yeah, exactly. There's that song. It's kind of a slow song. Olimba noli ayimba mukwano. Chomisinga. That exact song. Kati original yammwe yali ki? Because eyo Chomisinga gyakola yekka. Chomisinga. Maybe yalina kye yayongerako kye mutaateekako ku luli. Simanyi ekyo byakikola naye ng'ate yo si nsonga nnyo ku nze. Ekyo si kyamaanyi ku nze. Big eye gundi Irene Namatovu mukyala wa Honorable Geoffrey Rutayo mumanyi yafuna nomination ya Afrima. DJ Lito yafunye nomination ya Afrima n'awangula n'award. Banani abawa contact ezo? Kati weewale nnyo kukyogera. Weewale nnyo kukyogera. Ani yawa Radio ne Wizo contact ya BET? Ani yawa Kenzo contact ya BET? Ani yawa Kenzo contact ya Nigeria International Award, Nickelodeon, Viewers Choice nebigwa mu koweryo? Ani yawa Bageto Kid nominations gundi contact nominations ze bafuna? Ani yawa help me remind Chameleon yafuna ngazi nomination ya Kilimanjaro, Mopo, Bebekulu bali nominated Mukora, Shiba yali nominated mu Mama, Radio and Wizo ne babera nominated mu Mama. Bingi. Ani yabawa contact yabo bonna? To cut that short, IBRAH. For example, sola okuba nga tuva wano nga tulinako wetugenda IBRAH ng'omanyi kuwulya chorus
nzo kubanga nga tetugenda manyiyo okitegeera ngomanyi chorus ndwano boyita waneno otuuka mangu tusimba no fenna tugenda wewamu nondaba nga mpite eno mu binnyanya bintu binfumita otegedde ekubo bizabi mipiira and you leave me. There's a difference between that okitegeera naye nga bwe njja okugamba nti owaayi gwoyita wakuba ffe tusimbulwano gwotuuka ki otuuka mangu naye ffe tusikatira olaba nga bingi otegedde ozawaayi oyita wa naye nga buli mboozi eyo ate wenjogerako eyoyita wa nga tuseka nnyo twogera nnyo osala amaanyi otandika ati naawe okundaga nti ate bizibu nnyo nti ate ebyange tosobola nakuyitayo eri njagala nkubuuze do you think or do you believe in that talk eraga nti omuntu okubeera nominated internationally ateeka okubayo na contact okikkiririzaamu? Nkikkiririzaamu nnyo nti IBRAH singa mba nina kyenjagala okutuusa eri ba followers bo IBRAH I'll contact you abakufollowinga wano ku channel yo I'll contact you okitegedde IBRAH bonkotogera oba tobantuusizaako so I need to be having your contact era nange singa mba njagala nti omuntu singa ngamba nti big guy nkulabyeko ku WOLOKOSO digest mugoba ki nsonga otegedde bro kikoze otya mwana otegedde nandyagadde nange IBRAH nakola ki nahostingako okitegeera contact yo singa njizibira mba mukotogedde naye bwenjimu wajja kukubira IBRAH era omubuuzo badde yagala kwogera kinaki nti wayi njagala kwogera kino kikino I feel answer yo teyammatiza ey'abaatusookawo mu industry abaafunanga nominations zino nga my good friend Pastor George Okudi yafuna nomination ya Kora oluyimba lwo Wipolo n'awangula n'awaadi ya Kora ye contact yagijjawa Bebe Kulu ne Chameleone okubeera nominated mu Kora by then contact bagijjawa twalina mobile awards music of black origin abantu bano bajjanga wa contact. Let's talk about my generation eyo saliyo I was still in school eyo sabiriko. Okay, thank you, pause. Let's talk about your generation. Radio ne Wizo bafuna nomination ya BET, the first nomination of BET mu Uganda. Bo contact bagijjawa because it was our first time okwapiaringa mu BET. Njogera kugwe manyi obulungi era gwe ndowooza nti singa mba mugambye ekintu he can listen ekyokubiri mbala okuva ye lyakuba akajjaako ebirala ebiri behind that ebisagala biyingiramu ndi ku kino. That's why I said 9 years, almost like 9 years. Kati okuva 9 years kati tutunulire abafunye Afrima juzi wano because Afrima is an international word. Bro, it's not enough. It's not enough. Kati big eye. It's not osobola okakasa otya mu Uganda nti you're not personal. You're personal, brother. Because bwe nkubuuziza contact ya DJ Lito ne Irene Namatovu mukyala honorable bano okubeera nominated mu Afrima lwaki gwe teweebuuza lwaki ka Afrima kokka koyogerako lwaki onafuya Afrima big eye nedda because sikanafuya naye gwe teweebuuza lwaki yokka gyoyogera gyetololirako. Okay, thank you so much. Ekyo tukiveeko oyinza okuba nga liwo eyagibba eyo oli abantu babba tunaonaga big eye allono oli musajja musiramu gwe Ibrahim Mayanja allono akola ebyamagero era w'amaanyi era wa buyinza tumugulumiza tumutendereza singa bukedde ku makyamu it's mine singa simu zo zivuga bwe zityo abantu bankubira IBRAH singa bukera ku makya Allah nakugonnomula big eye mu wardrobe yo tuyinza kubaamu na awards mmeka buli mwaka nze kanze kijje ku tuli kugwe big eye tukunulire gwe no nze nga nkugambye I didn't speak for only me
nabijje mu kugeya atali otagwirwa muti biga oli musajja oli musajja muganda atali otagwirwa muti muganda wange njagala amagoma gavugira aliwo gwe leero big eye singa ofuna contact ezo buli mwaka ogenda tuleetera award meka insha Allah kosa kamene no big eye bro I don't think that's because I want this thing tufuna omusajja we tumunyigiriza nga tuyina basis ya munyigiriza because these awards benefit the country inshallah yes kitegeeza ati inshallah God willing kati checho kati nange simanyi but we could just do your part, you leave me. What meant big eye? Interview negenda kugwako nga toyina kibuzo kyozemu. Byonna bizemu. Nawe. Byonna bizemu. I want us to stop because as we go further, I think we are going to repeat ourselves. So, okay. We should stop. But before we go, ngati tunaba ku summing up this interview. I want you to make it. I want you to pass a message to Eddy Kenzo and those ones alla basitudde naye nga gwolowooza tebayamba balala. Message yemba. Thank you. Weereza bonna. Yeah. Banaye Katonda asaba mukimanyi nti akolera mu bantu. Absolutely. Mukitegeere. Katonda bw'aba akuwadde. Don't think nti awadde gwe as you. Bwakuwa capacity. Okubaako kyotuusa eri omuntu. Yeah. Omuntu omulala omuki. Omukono. Mukwateko. Give a helping hand. Give a helping hand. Wabeerawo win-win. Wakitegeera. Bwabeerawo win-win. Ate tubeera b'amaanyi nnyo. Then okuba kati for example we didn't get that Grammy. Naye tetulina osuubiri tunuulira nti oba ne gundi ali kati eri otegedde. We are talking of awards eziri ku level eyo. Otegedde luze Emma ze BET gye ziri endala okitegeera. Naye tetulinaawo nti kale ono nga bwe kiganye wano eno okitegeera. Gundi tumulinze wali azawi otegedde. Spice tumulinze wali otegedde. Rema tumulinze wali okitegeera. It's not there. Still we have to wait munange. Hello baby which I don't know. I had to call it so. Open doors for others. Toyina kyofiirwa. Bw'okuma kandi endala naye yesigale yaka. Absolutely. Abamu balowooza mujja kuzikira. Kuma tukume. Kywa tusinga bano aba Nigeria. Abantu bafa tugamba nnyo nti music Nigeria akuba wana Uganda biki. Because beebuusa. Agawaye mbadde Uganda otegeddeyo gundi DJ gundi. Kati nnyo kuba Nigeria. Wali oyinayo TV Nigeria gy'omanyi ng'ekola shows ezinafuya abayimbi bayongeze Uganda. Oba osobola okumenyera ba present Nigeria nga basatu ng'ogwabwe gwakunafuya abayimbi be Nigeria nga ba Nigeria kuba Nigeria beenafuya nga bwe kiri nti IBRAH ebiseera biri yakubanga abayimbi gundi n'akuba abayimbi. Ezo program gye ziri Nigeria zinafuya nga zo zaakunafuya bunafuya. Saagala nnyo okwogera bye Nigeria. Ndi nnyo ku bye Uganda. Katonda adda ate mbe Nigeria mba njogera ku Nigeria. Okay. Tusigale ku Uganda. Thank you. Yeah. Akataleke kalasili nga tunzi katuve wano big guy tukuleke. Mukulaba okukwo. Olowooza ki ekiviirako Kenzo okufuna nominations zino ku bino ebibiri? Contacts oba music we? Andi sigama ntagwanidde. Sikyengamba. Tozzeemu kibuuzo big eye. Ekyo kibuuzo kirala ky'oli mukwanukula. Azirina kale. Ku bibiri, is it the contacts he has the contacts as he you has, claim or the music? Byonna bitambulira ku mu blood. Bro. So Kenzo ayina byonna. Nga bwe nkugambye nti nemba nina content wange nga siina contact yo for example. Okitegeera oba naawe woba nakyo njagalako IBRAH nga tolina contact yange. Okitegeera. For example, you've called me because you have my contact. If somebody had my contact, natagikuwa. Tewandi ntuuseeko. Yeah. But because wafuna contact yange, kikwanguidde okungamba nti oli wambadde nga njatogera ku nsonga bweti ne bweti. Okay. Yeah. Contacts, his music, how about hard work? Hard work nayo mweri tugitekemu? Nayo mweri, byonna mweri. Thank you. Kuba ni hard working oti atulina contact, so ojja ku hard working era obeeraawo. N'ekintu kya Kenzo kino okutya Katonda, musajja atya nnyo Katonda, akulembeza nnyo Katonda. Naye mwali byonna bitambulira kumu ne Katonda ne w'omusaba otya IBRAH. So bulano for example kano kankongere ne bw'osaba otya Katonda ene simu tesobola fuuka mmotoka because oyagala emmotoka. It can't.
ntumiddeko Idris Lukwago my brother wakiriddeko mu Sudan y'amaserengeta naye okomawo nkya inshallah tukwatagane. So big guy obaka obusemba eri bana Uganda bafanzi bo ne industry okutwaliza awamu tulyoke tuve wana. Bagala nnyo, I love them everywhere you are. Uliagala big eye nkwagala nnyo. Webali nnyo kunsupporting. You support me you guys. Jona jembere yo nyimba muzikuba. Nyimba azikuba nnyo ibro nyimba zange man. Of course. Thank you so much. Nkukubira simu ne nkugamba wano kitokota. Exactly. So neje nyimba ku shows yo ne your performances. Mpozi awe you can zija USA nzija this very year. So mnamu we reading na kujamba USA UK ogenda kuba. That is very good inshallah. Exactly. Wa wala abantu bakusubira. Bansubire ne Schengen. Inshallah Schengen countries okutwaliza wamu. Professor Big Eye inshallah agenda kubanga basalako abakuba endongo. Is a good performer. Musajja amanyi okusengeka ebigambo, amanyi okugatta ebigambo ne tufuna good works. Njagala kwebaza kubeera musajja ali hard working. Yes sir. We wale na kugatta notes wana ne wali to survive like any other Ugandan because chitokota si kisanjikire Kampala bakimanyi kyenjogerako bakimanyi kigere bintu biri hard but nkwebaza okubanga ogatta mu wano ne wali buli kimu ekibeeranga kiggwa. Njagala kutumira bana Uganda abawangalire emitala amayanja abala program ya feno. Thank you so much mwebale nnyo mwebale ddala. Njala kutumira ba subscribers baffe. Thank you so much. Njakobaza baganda bange team yange Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi, Tony Senabulia. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebale. Then to the sponsors, mwebale nnyo mwebale ddala okubanga muvujjirira sene program ya feno. Sankago Shipping Company, thank you so much. Dushime's UK store au Arena Mall in Zambia, pop-up market level 2. Mwebale mwebale ddala. Njakwebaza Roast Coffee Academy Fish Round wali deira mu UAE. Thank you so much. Njala kwebaza Matthew Agent Services. Njala kwebaza ne baganda bange aba HG Smile Beauty Parlor. Ntwala mukisa guno okutumira abafans ba Big Eye world over. Nja kutumira Bat Badre South Africa. Njala kutumira my brother one love. Nja kutumira muganda Kato Switch. Kato Switch. Ne Simon nene wechibuga. Simon nene wechibuga nkutumiddeko. Kutumira Kato Switch. Njagala kutumira Solomon Starboss. Kutumiddeko nnyo. Ntumira Kuruthum Mugisha Maguto Kamama. Oliden Macau, I see you. My brother Big Spend Ngalabi, I see you. Ne Team Big Music. Team Big Music, I see you. Muli bakabinyo mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mupika ekintu kino. Ne ba bloggers abalala abali out there aba pushing music wa Uganda. Chakabi nyo mbagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi but nsigala mbategeze kintu kiri kimu nti Eddy Kenzo yawangudde category eyo yawangudde award eyo fenga bana Uganda we believe. Viva Uganda, viva Eddy Kenzo, viva Africa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba.